atulaba nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Manyi nti bitambula bulungi side eyo. Essaawa zino ndine omukyala Azawi. So nze tuwayemko kumboza a small time atunyumize. Alina ekinene ekijja maaso, of course ndowooza badogeza ko kiwuliraawo, alina show ey'amaanyi genda okubeerawo, so gye twetegekera. Naye olw'okuba nti tuli ku show tekitugana kuba nti twogerako kuno ku birala olw'ensonga Azawi tulawo okumulaba. Azawi ugamba otya? Tukulaba ku TV naye n'okusingana tunyumyemu emboozi. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Akagato wali wonna ak'amaanyi. Empale ne kati baba bagita mpale era? Enebeera wero. Wero? Osabudde wero. Then waggulu white? Yeah, waggulu white. Njaganze ndi of course as usual better simple casual. Ndaba wakyuka nnyo okuva lwajja mu Swangiza Avenue mu kwambala. Ne mu birala naye n'okwambala wakyuka nnyo. Ani gwe weesalirawo oba tiimu yasalawo nti kakati Azawi katukyuse ennyambala yo? Of course I did Sungali zibeera zange. But of course the team nayo are contributing. We sit and agree as a team. Okay. Abo wali kwasiganya kintu. Watadde video empya. Era yatandise okwetala ku Mu TV. Netandika wali nga nekakisako ngate kade k'amaanyi nnyo. Nengamba tugende ddala mu kizungu kyennyini kiri. I just go entertaining abawagizi baffe TV. So yeah, sometimes we go outside our comfortable zone and do things. Yeah. Okay, okiwulira okuba nti nno ebintu ebikyuse nnyo, music wakyuse nnyo, video koleeza akabi, nti kakati bw'ogenda n'ogenda ku YouTube ya Azawi olaba nga views zirinnya ziri waggulu. Owulira otya? Kiwulikika bulungi nebaza bwebaza Mukama n'abawagizi bange. Timu yange kupushinga, kukifiirako, kuvumirira. Yeah, like sisobola kikola nzekka at the end of the day. Ebintu ebyo tebikoleka ng'oli wekka. Kinyuma nnyo ng'olina abantu abakuliko emabega n'abawagizi bazannya omuzannyo gw'amaanyi mu kunfuula ow'akabi. So just nebaza Mukama nti buli omu ambeererawo mu ngeri emu oba endala. Okay. Olunaku olulamba music omuwa percentage yenkana ki? Because manyi noba olina okukola ebirala, onogendako mu mikwano gyo, onokubaako byokola gwe ng'ebyo nga omuntu Azawi. Music eno omuwa budde ki? Percentage yenkana ki mu lunaku? Sometimes actually nkivanako. Tamubeerako sinti nkifiirako nnyo. But wemba nsazeewo nga ndi mu vibe, of course ebeera yakola. Kuleeta kukola music, kubeerawo nga waali. Nga sure nti omuziki gubeerawo naye badecizingira nti sawa ya releasinga ku music ng'obawa nga baselectinga kiki baagala ku releasinga. So yeah, but of course I have like outside music, like I do other things, I wake up, I have fun, I go out. Yeah. Okay. Tulabona nti Swangiza Avenue erina buli kimu. Erina buli kimu. Tulowooza nti era omuyimbi tiyalivudde n'ogenda kunoonyaako walala. Abamu bo bakirowooza. Kubanga buli kimu ekyetaagisa omuyimbi okuba ne kyakola ku Swangiza Avenue weekiri. Otakinga time ogendako mu studios z'abayimbi, studios endala. Kuvibinga muko nabo n'ebirala ebiringa ebyo? Yeah, of course. Yeah, sometimes you need a different space to get inspired. Nga oyagala obeereko mu kifo ekyenjawulo, obeere inspired, olaba abantu ab'enjawulo obeere inspired. But for example, ennyimba zonna ezisinga ku album, actually ndowooza there are like 2 songs that I made from here. Like Fwa gwe nakolera wano, Craving You Heavy. Which other song? Those ezo. But esigadde ne Thankful. But esigadde zonna slow dancing, kusing in the scene. Bamututedda wa ne sim gye now the deluxe okuli Envision amukoledde wa Atin. Like I work with different producers. But the little birthday ya Kuseyim. Wagitegedde? Little birthday ya Kuseyim. So Kuseyim tukwagaliza amazaalibwa amalungi. Happy birthday katuninde. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. Happy birthday kusebo kwagala nnyo kisajja gwe kikiwalaata. Okay, atwetekera concert gyetusubira ndigenda kuba y'amaanyi ngenda kuba yakabi. Nali nawe ntudde mu bbaala emu wabeerawo live band. Nendaba waliwo abaana abawala n'abalenzi ndoza era bali bavudde n'omu Musongies Avenue ne bajjaawo ne batu entertainment bwe bamaliza natugamba tulina concert ya Azawi nakuza omwezi leero okitegeera ne bakivibinga mu kaawo ne bagamba n'okugamba nti tugamba wayo ku ticket naye nga ticket eyo ejja kuba ya online oba kiriwo ekityo just kale okusanyusa ku bantu awo nengamba oba neeweeyo fune tiketi nene ngamba siswala so nenda banga kyakabi nti nakyo mbadde sikirabangako nakyo part of promoting a show okitegeera nenda banga nakyo kyakabi show tugisuubiremu kyekyenjawulo of course bintu bingi like nganze ebintu byange mbikola my way so kati saawa zineeno saagala babulira kikigenda kubeerawo kuba njagala buli omu akifune ebirenga surprise nenga bingi bye mbategekedde like ebintu by'amaanyi bye tulimu wanene. Okay, era nga bwe tukusanze ng'okola rehearsals n'ebirala byonna. Okay, yesho egenda okubeera esookedde ddala? Yesho egenda okuba nga esookedde ddala mu career yange nga Azawi. Show nene actually sikolangako show nene ng'eyo yegenda okusooka so ndi excited of course mulimu ka fright akatonotono kireetamu obutiti buli eri but yeah bwekiba tekitiisa then tekiri worth doing. Ennaku z'omwezi ziri meka n'ekifo? Ennaku z'omwezi nga 22 that is next week Friday yes tuli wali ku Lugogo grounds okuyingira $5,000 VIP 10 table ya bukadde bubiri n'ekitundu emiryango gigenda beera open maja muje come in huge numbers togenda kuregret nga sente zo zonna zigenda kugwayo. Okay, nendoza oli wa mukisa wanaba Lweza Jeffrey tayimba akayimba nti wanaba Lweza atulaba nti mwali nyenyo ne mugende South Africa ne mukola video n'osanga omumbi wano nga yimbidde ebbanga ddene ng'ekisawa kibaddemu nga nno n'okuba nno w'amaanyi alina kulinnya naye nga tagenda nga kuyadde Kenya naye ekisimo wajja nakyamaanyi ate video nekola bulungi. Nebaza just mukama wallahi ebintu ebimu nange bibaawo nga it is beyond my understanding like how it actually happened but nze nebaza Katonda nyonyo nebaza nnyo Katonda nebaza tiimu yange Swang's Avenue family yange baganda bange mikwano gyange like singa si bot singa tekyandibaddeyo naye kusingira eddala era abawagizi kubanga abo bato balina abatolina kyogamba abantu abawagizi bange mwebale nnyo kunjagala bebale nnyo kukubeereramu bebale nnyo kumbeereramu nnyo okwagala bintu byange byenjiye yiwa naye mami ali atya? Mami gyali mulungi nnyo mbeko naye leero so she's fine. Ali proud of you? Kubanga oluchi akulabanga ngenda kubeera wakabi. Yeah, like kati ensonga alabira ddala eri serious kuli yalowooza nga twalinga muzanyo naye kati she understand that. By the way Azawi okusinzira ku story eyo nti story eyo yakuyigirako era nga bulaba omukyala Sitabu Anatolo nti naye alina story side eri ey'okuyigirako nawe story eyo yakuyigirako nnyo era ndowooza abaana abaziba kugoberera naddala abayimbi ndoza kibazizaamu nnyo amaanyi n'okusigala nti omuntu ne bw'oba otobya otya ne bw'oba bakumazeemu amaanyi batya kyonna okusigala ng'olemerako ojja kikuba essaawa yonna. Toliza ba bad energy kuba mpo babaamu okitegera actually neena ate bw'omala okikuba ate ne beeyongera ate bw'omala okikuba beeyongera bweyongezi but tobawuliriza kubanga themu abantu gye bakoma okwagala themu n'abaana kukyayi bajja okujja kitegeera so focusinga kuba kwagala kubanga be bakutwala amaaso. Okay, mukwano gwo Levixon artist muno alina show egenda kubeera ku Kololo ya strip yali akubeera Namboole atumusubira okubeerako ku show yo?
nja kubabulira. I don't know. I can't like be certain about it. Okay. But buli muyimbi anaayitawo just mutambule na flow. Mugoinge na flow. Okay. Kigamba jja kuba surprise artists. Tujje buzi tuze kunyumirwa Azawi ne tusubire n'abayimbi abalala. Nabo balina okujja kuba ekivulo ekyo kinene nnyo jaso kukiberako weka. Bagana nga balina okumperekerako. Yeah, but of course abali obvious is coming. Yes. The house in-house bano basista Winnie Nwaji, Vinka. Yeah, so kati mulindirire show mujje ku show go tula afuna akatebe ko tule afune ekyokunywa afune n'ekyokulya okubewero ye yakabi ngaze we kubyele ya green janga tukubye tukubezi welowe. Yes, tujje ku show African music next week on Friday. Yeah zenetegese nga ola keyboard nene buli kimu ebiyuma binnamanyi manene. Yeah, I'm waiting for you guys. Turn up. Mbadde nsaba Levixon omwagalize ebirungi ne Desire Luzinda. Because what happened? Yeah, Levixon yachadde mba Desire Luzinda jo yachadde. Certain about it? Tebanga tuli mu video shoots bali bachadde kubanga omanyi waliwo omuntu omu mukwano gwange akola ew'omunene omu kuba nange bujjo mbadde manyi nti byakusaagasaaga naye yaze naŋŋamba nti omunene oyo baamuwa kaadi era yabaddeyo mu kukyala kati awo nakakasiriza nti bituufu nange bujjo mbadde mbiwakanya. Si papa. Okay kale mbadde ne Azawi so tujja ku show tumwagire show yesoose ate nga mwana muwala wa vibe nnyo so wakabi nnyo mujja tunyumire ku lunaku olwo tukikwasaganya watali tabu yonna. Mbadde Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tusingane.